naawe atayagala kusaala katukusabire oddemu ku maanyi ogende osaaleko. N'abateekateeka okugenda okusabako ekawungeezi musambyesambyeko. Tusinzira wano Mengo we tusinzira okubaweereza naye nga tewerabira ku subscribinga na ku likinga na commentinga. Tumirako nnyo abaana abali ebweru abakuba ekyeyo, abali Qatar, Dubai, abali Canada, UK, n'abali wane waffe South Africa, Kenya, Tanzania. Mbagala nnyo. Njagala okutumirako ku Nisima Grace, tumirako ne Musawo Gloria. Tukutumirako nnyo era tukwagala nnyo. Weebaleko gyonna gy'otuusaako engalo gyonna. N'abali ewaffe wane waffe e Uganda tubaagala nnyo, tubagalira ddala naye nga tewerabira ku likinga na commentinga na ku subscribinga. Twasalawo okubaweereza tutuuse n'ebikoze amawulire wiikendi eno. Wiikendi eno tugenda gitandika n'omugagga Lwasa. Omugagga Lwasa yakoze eggulire eritabangawo era mmwe abaddanga eyo ne muwoza omugagga Lwasa yaggwamu bubakeeredde era mukaguddeko. Omugagga Lwasa taggwanga, muze nabagamba omugagga tamala gaggwamu bw'ati. Waliwo omugagga Lwasa alina obwongo ate abala, ye yabala ekintu kye n'abala kati bw'aba alinayo omukazi gw'akwana nti ng'abaze nti omukazi agenda kujja nti ng'ayagala akasente, ayagala asooka akulage nti akasente tekaliiwo, alabe oba osobola okutambula naye. Kyonna kye yabala kikulu nnyo. Omugagga Lwasa yayingizzaawo ebyuma by'eggaali, muganda wange yayingizzaawo enziga 2. Enziga esooka Range Rover Sport, eno new model. Ate yagambye eno gye yasoose okuleeta agenda gijja mu X2, agenda kuleeta new model, Range Rover new model nga ya bukadde 8. Alina gye yasoose eri latest, naye obudde bonna agenda kuleeta eriko era mwerinde wiiki eno oba wiiki ejja agenda kuba ayingizzaawo new model. Alina gye yasoose then yazzaako new model. Range Rover ya black ampya etunulanga muntu, eriko mannya ge Lwasa 4. Simanyi nnyo oba eba etegeeza ki naye nga yayingizzaawo ebyuma. Ate Range Rover eyo wogivaako yayingizzaawo ne Benz era endala zonna mpya. Naye no Range Rover muganda wange maanyi, ngirabyeko awo ekisumuluzo kyekijjamu looko, ekisumuluzo kiriko remote. Kugamba muganda wange naawe osaana weerebereko ku nziga eri. Era mu bannamasaka abali bawoza omugagga Lwasa yaggwamu, omugagga Lwasa kyabala muganda wange kikulu nnyo. Naye nze ndowooza ayinza okwesimbawo, ayinza okuba ayagala kati kwesimbawo. Omanyi omusajja oyo abala nnyo, ayinza okuba abala kasente ka campaign, naye musajja wa bongo nnyo omukulu Lwasa. Tukutumirako nnyo. Nze ndi eno nga nze pulezidenti w'e Masaka, kati nsaana ne nkuwaayo ekifo ekimu oba naakuwa obwa vice, ngendamu obwa vice. Mr. Lwasa ngendaku obwa vice. Omusajja akaabye bannaye akasente naggwamu, alina amabanja naye agambye yasigajja ebbanja limu lyokka, ebbanja lya banka lyasigazza, naye kati bino ebirala agenda abitereeza. Tolaba abagagga bangi baavao ne bamuwayo kasente, okuli omukulu wa Skypins yamuwa kasente awo, n'akendezaako ku mabanja naye nga baaba. Mukulu Lwasa tukusaba at least era ozzeewo otufunireyo ekyana ekirala, emmotoka tusobola kuggira weerere nga temuli kimaama. Funayo kimaama okiteekemu. Naye tukusabira nnyo obuwanguzi bwe watuuseeko. Naye tukusaba emmotoka eyo, emmotoka yaffe gikuume bulungi, ebigezigezi tebikufera. Omanyi babbulooka bagezi anzaga tukuwamu olwenda, gikuume bulungi. Ate tukusaba ogikuumire ddala bulungi ewangaale. Omanyi abantu baddeyo ne bagamba Lwasa era yaguze emmotoka agantekamu bimama, wamma biteekemu. Sente zizo gwe wazeekolera, okitegeera. Yayingizzaawo ekyuma Range Rover mpya etunulanga muntu etiba butibi bweti. Mukulu Lwasa ate yakomye okuyingizaawo Range Rover, yayingizzaawo era ne Benz. Yaguze emmotoka 2 omulundi gumu. N'oba akasimbi wakajjewa mwami Lwasa ng'abadde eyo ng'okaaba. Naye mwami Lwasa mugezi abala. Era kati gwe abadde adde eyo ng'owoza omusajja yaggwamu, ayagala byana bipya, obudde bonna agenda kuyingizaawo ekyana. Emmotoka yaziguze 2. Yagambye ab'e Masaka tabalaba,
temutagala kujjanga mukima akasente temumubeereddeewo naye nze nga nze pulezidenti w'e Masaka nze wamma nkubeereddewo. Mwami Lwasa twongera okumuyozaayoza n'okumusanyukirako ebyuma bye yayingizzaawo ebyo eby'emmotoka Benz nayo new model yayingizzaawo. Tesinikibwako mannyo olina okuba nga oterekedde ddala akasente akawerera ddala okugula Benz eyo. Motoka 2 omundi gumu ekintu si kyangu, ziri mu bukadde na bukadde. Naye nga mwami Lwasa tukuyozaayoza, tusanyukira wamu naawe webale kutuuka kweri ekkula. Katusabe n'ebbanja munnaye lisobole okuggwayo likendeere, oddeyo otuweereze, oyongerere ddala otuweereza. Bannamasaka bakwesunze okubaweereza, nene e Kampala wadde gy'oli ab'e Bulenga nabo bakwesunga, bakwenyumirizaamu nnyo. Katukusabire ate oleme kuddamu kuvaayo ng'okaaba nti zaaweddewo. Oba akajja wakafunye kakuume bulungi, tokagaba, towaako n'omu, towa atakuyambye, towa atalina kyakkoledde. Bino bimaama ebijjambu tuweemu tobiwa, sigaza wamma akasenteko kubanga wekaggwaawo okaaba wekka, teri akuyambako, teri akudduukirira. Naye nga ye mukulu Lwasa yasobodde okuyingizaawo emmotoka ez'omulembe, emmotoka ezitunula ng'omuntu mutuufu, naawe osaanawo zeerabireko. Emmotoka eno ya bbulaaka, nja kubaako ku bifaananyi byayo bibeeraawo wansi nga biyitaayitawo awo. Emmotoka ya bbulaaka etunula nga muntu muzigo. Muganda wange, emmotoka maanyi ate erina namba puleti, kuba enamba puleti eyo buli mwezi olina ogisasuliranga omusolo. Sigamba nti nno nti g'ogifunye bufunyi just for sap. Buli mwezi olina ogiweera omusolo kuba eri private. Neno Benz no ziragenda teekako Lwasa 5, Benz nazo yazingizaawo 2 zitunulanga muntu muganda wange. Ojja zeerabirako naawe wamma. Emmotoka z'amaanyi zi 4-wheel drive zisobola otegeera embeera, zisobola otegeera ebinnya bya wano ewaffe e Uganda. Emmotoka nnungi nnyo. Naye bannaye nakkiriza era omugagga taggwamu, omugagga tamala gaggwamu. Era abaddeyo ne mubuuza omugagga yaggwamu, muswadde. Omugagga tamala gaggwamu. Kati ojja genda okulaba ng'aguzeewo n'ekintu ekirala era ng'akitaddewo. Kati mwabadde bali eyo bawoza oba kati kirekawo aba ex be abakyala abaamuddukako. Uncle Lwasa aba ex ogenda basalira magezi ki? Tebagenda kkomo bakutawaanye, wamma tobakkiriza kudda mu bulamu bwaffe obupya bwe twayingiddemu obw'okuba nga twafunye ekyuma eky'amaanyi, ekyuma eky'omulembe. Ekyuma eky'omulembe. Ale mwami Lwasa taggwaayo muganda wange, era oyinza okwesiŋŋaana nga era ayinayo ekyanaawo kyatwanjulidde. Naye ffe katusabe munnaaye weetuli, twasalawo okubaweereza. Naye nga bw'oba osazeewo n'ovaayo n'olaga ebyuma ebyo, mwami Lwasa oli musajja ddala. Kati osaana owaseeyo abakazi nga 4, osaana owaseeyo abakazi nga 4. Kati oba baali badduka bo ogenda bakolera ki? Oba kati boogera biki? Otuufu mwami Lwasa toli mwangu, totudde. Naye nga yogayoga munnange. Naye emmotoka ezo tubadde tusaba mwami Lwasa ozitwaleko ku kyaki, bapasita oba baleverandi baziwe ku mukisa, bazisabireko. Kitegeera mwami Lwasa wandisaanidde n'ogendako ne kakyaki n'osaba, oba musiraamu n'ogendako mu muzikiti, oba mu kristaayo n'ogendako mu kkanisa n'otendereza awo, oba mulokole n'ogendako mu kkanisa ya Mukama n'owa ekimu eky'ekkumi, n'owa obujulizi. Bannaye nze naliko mu bwavu nga ssente tewali, naye ne Mukama n'annyamba ne nnyingizaawo ekyuma kino. Wandigenzeko ku kyaki mwami Lwasa, emmotoka zaffe ezo ne bazisabira bulungi nnyo, balevulandi bannaddiini ne baziwa omukisa, ne tuziwonga eri Mukama Katonda, zibeere n'emikisa. Tomanya zijja kwongera okuleeta akasente kayitirivu nnyo, n'amabanja gali gonna gakendeere gaggweeyo, bwabeere nga tewali atubanja, tambuze obulamu obupya.
ye mukulu Lwasa banne tetugenda sukkawo wano amanya n'eddoboozi Uncle Ssekye President e Masaka City. Mubeere bulungi, mweraba.